Tetuliyo se. Zinemu. Lekandigide. Ono Yesu ye wange. Dan Favour. Yeah. Papa Favour. Walo chali wanga mita Dan Favour. Chemanya ko olyo tulaba. We bali kubanga wekanya KTV. Kakati kankubuze Papa Favour. Abantu bagamba nti obabowa. Bagamba osabula. Nyo muganda wa. Yeah. Appreciating that. That's so good. That's so good. Just keep it up. Era kibula nti leero ndizize okuba nti mpita abagizi bange bonna bafani bange bonna mujje mu nsisinkano ya Kingdom Media. Yeah, wano ku CFC grounds. Tugenda kubeerawo tukikube mukkirize Papa Favour muziki weeguli era nti ekiriko waliwo tunacheza. Yeah, mujje tunacheza. Anga bwe nakugambye muganda wange gwe oba mukwano gwange gwe omulayo mulungi wa KTV naddala wano program kapyachi ensisinkano ya Kingdom Media wetuuka esombola abanene mu kisawe ky'okuyimba ababaddirira n'ababaddirira paka kubana abasembayo nga naye bayimukira ku speed ya yiri ensisinkano y'omulundi guno jangu ng'osuubira okulaba ku buli muyimbi ayimba gospel music okitegedde kati wano Papa Favour abadde wano awaga agamambuye kwolo wagenda obasi mululira ne byemutamanyi Ochitege na audio mupyayo kya wanje audio mupyayo kya ajja kumpewa akadde konna ndowooza kumusaba okulya mu kifo ekyo mu CFC grounds ensisinkano ya Kingdom Media ngabagezi bona webali presenter webali aba TV ne radio kijja kuba kikwafu nnyo muganda kugaba kukakasizaawo ndine wajjanga kizibu kijja kuba kikwafu nnyo kunakolo Aya basi kala ali ku simu ogenda ita ku namba eziri ku screen ya TV yo oberengo yogera kwa mu ne Papa Favour then after oneleka video kitegeera mu 235 ngenda banta ndiko kwata abali ku simu aliko hello kakati oyavuddeko so kati Papa Favour kakubuze ani yakusikiriza okwagala okuyimba gospel music wow banji siba wano banji siba wano bali wabweru awo waliwo gwinjagala nnyo omuyita Frank Edwards ayimbya mu Christ Embassy Nigeria eyo yayimba ki ayimba ennyimba nnyingi mulimu You Today Bless Me mulimu Lights We Are abantu abagala gospel music Lights We Are what also say You Today Bless Me Lights We Are sura Christo mlini bamwita Frank Edwards into the blessing already duli You Today Bless Me into You Today Bless Me yeah katuwe muka sample ndabe obadala wamuyigirako obadala walabanga mulabe no tendo omusajja kati ololimba classic nzo kwansi manyo bigambo byabona You Today Bless Me we kind of audio stereo ate stereo stera muyimba bulungi nayenga about some auto tune You Today Bless Me alike malofona aliko simu aliko hello yo hello oyise moli mu program kapyachi wano ku KTV nje baleko kale mukwano kakati Papa Favour webale kuba muziki bambi webale kusima muganda wange kama akuwa mukisori mutaja wa amani nnyo more fire amina mani bepo kintu kikuru nyatera tamani webale kusima muganda wange Joel Jabex olonze kuba gospel nenga muganda wange kikume more fire blessing video number meka munywani before you leave the line video so koleke omukubi omulungi addako njagala obeere ne waaka ebeera omuntu ali afraja abeera dynamic you know you go with whatever comes you know beera bendebo beera okitegeera beera sitiifu buli ngeri tambula kali njagala okube obuuza ku Dan kugundi ku Papa Favour then after olondeka video number ki akakoze obulungi gwe muganda wange omulabi ali eyatwekkaanya ku KTV okitegedde that is the way we have to go man yes kali kubesimu obuze ku Papa Favour then after ombulye video number che kukoza obulungi that's the way to go yes nenjagala kujukiza okuwana for Roy Kim's Industries Limited Roy Kim's Industries Limited bebakozi abakola omufaliso ogukuteye ensangi zino omufaliso gwa Roseform ogumanyi bulungi awe bakabejja bagukola aba Roy Kim's abasangibwa wali basangibwa wali eri ku
basangibwa Mbalala Mukono angogenda kuyingira namawojolo ositegeera we wali factory yaabwe gwayagala okusubula emifaliso emingi genda nawe agula ogumu genda gwate anga oli wala ne factory oli wano mu Kampala osogende watundibwa emifaliso wonna mu ggwanga nobagamba nti nze njagala omufaliso omulungi ogwa Rospom mumpa omufaliso guliko mumpa omufaliso gwe balagira why I say so sobola okumanya ebisingawo ng'oyita ku noti bbiri noti renda musanvu 180 bebanafu aba Rekims Industries abakola omufaliso obulungi gwa Rose Former ali ku simu yogerako ne Brian Kagati. Hello. Yo. Hello. Yes, oyisemu mukwano. Owakajje baleko. Akali mukwano gwange oli otye eyo? Webale kikono bamuyita Manager.G.Brian. Manager.G.Brian kiki naye? Kati mbadde nsaba kunebaliza mukulu oyo Papa Favour. Papa Favour. Yebale kikuba taata. Otyo? Webale kusima muganda wange. Kakati ekirala. Ka video katata Samu kankoledde. Video number meka 5? All right. Webale kubanga ko oli munywanyi wange gwe yakavako. Okoledde ddala omulimu gw'ebbeeyi ebyo byeŋŋambye byokoze oli mwana muyizi mulungi. Thank you very much. Nenjagala nkujjukizako ku bannafu ababize Bags Kindergarten bakyagendera ddala maaso n'okuwandiika abayizi. Omuzadde kwata omwana owa kindergarten omutwalire bannafu ababize Bags bagenda banga bamukubangulira mu ngeri esaanidde mu ngeri eriko omwana akulenga amakinga n'embeera eriwo batya balino munnanga ababize Bags abayina yes banafu ababize Bags bayina emotoka ezitambuza abaana abafayo nnyo ku ndya y'abaana nga bali ku ssomero bayina sikibbe bafayo nnyo okulaba nga omwana alya dayate so ayina kyaba basomesa okuoperatinga computer omwana nakulanga amakinga n'omulembe ogwabaliko omulembe gwa tekinologiya okitegedde muganda wange gwali obuyobo omuzadde kati kwata omwana omutwali ku bize Bags Kindergarten basangibwa wali eri emperere mu zoni ya Sekati ate wali kuwannanya leero lwakutaano benva wano anze ngenda wali kumaliriza byenkola akawungezi ngenda ku Christian Focus Center. Focus Center wali great overnight kigenda beera massive nnyo nnyini ddala Bishop David Livingstone Kiganda wamu ne Pastor Cindy Kiganda nga begattiddwako abaweereza ba Katonda abalala ab'amaanyi abali mu kifo ekyo ekya Christian Focus Center bagenda banga batukwasaganya batusabira batusiga amafuta okitegeera so mbadde njagala gondi Papa Favour bwe tuva wano atuyitire ddala ku Christian Focus Center wewa overnight bitambira bulungi nnyo Papa Favour sibula abatulirizi sibula badakula nsibula buli matulaba mwebale kuba ku program eno nkama bawo omukisa Papa Favour gemanya tunacheza e video etambula kuno obudde yes nange Mpagi.G.Brian Kagati aka the writer ankoze wamu ne muganda wange Disan wamu ne side wali ne nkola ko ne muganda wange Jime eddala lishambuza so mwebale okuba abalabe abalonje ba KTV naddala okusinga ddala program kapyachi katuve wano webulizo yanukule yegenda okubanga ikukwasaganya after us.